kiyungo kimu kyoteekeddwa okujjuza gwe mwoyo. N'aba SK Muzirimu Daawa musapootinge programu eza daawa, mubagulire data, mubayambeko baganda baffe bano aba SK mu kubagulira kamera basobole okukwata obulungi emisomo gino egy'obusiraamu gye bagase. Famire yo gwe musobola otuula ne mukyalawo n'abaana bo boolina ne mugaa katugule kamera ya SK Muzirimu Daawa. Banno booli nabo e Bulaaya basiraamu banne ekibiina, abali e Sweden, abali e Germany, guno omulyanga gwa SK Muzirimu Daawa ogw'okugula kamera ngukwasizza mmwe abasiraamu abali e Sweden mu kibiina kyammwe kuba nkimanyi, n'abasiraamu abali e Germany, eyo chapter tugiggalewo mubagulire kamera abo abali e Sweden. Bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nyini matendo, awaniridde eggulu n'ensi. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala yeyawula ku buli kitonde kyonna kye yatonda. Biyadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Byonna bye twagala mu nsi bye tululunkanira biri mu mikono gye. Wa idha sa'alta fas'alillah. Bw'oba onoonya byakufuna yekka yasabwa. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Ayagala okumwesigamira teweesigamira kirala, irizi terina maanyi, ebibbe ebiri wansi w'ekitanda tebirina maanyi. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Ayagala okufuna obuyambi busabe Allah yekka. Tumusaba okusaasira n'emirembe ebyolubeerera bidde eri Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugira n'eddiini eno ey'obusiraamu. Nkubiriza omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kumutya mwe muli okwesiima, mu kumutya mwe muli obuwanguzi, mu kumutya kwe kuwona ebibonerezo eby'edduniya n'akhira. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ebitweraliikiriza mu dduniya muno mu byenfuna nga tulaba obulamu bwaffe buwangaalira mu mbeera ey'akanyigo, okubiwona biri mu kutya Allah yekka. Era nga n'obuwanguzi ku akhira bweyolekedde oyo yekka eyatyanga Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tumutya. Buli omu amanye kiki kyakolerera mu dduniya muno. Abantu bali mu dduniya muno naye nga alhadafu rais, ekigendererwa ekinene si kye baliko. Tetwajja ku dduniya kuno kuzaala, tetwajja ku dduniya kuno kuvuganya mu byanfuna, tetwajja mu dduniya muno kuvuganya mu bulamu buno bwansi. Ekyatuleeta mu dduniya muno kutuukiriza bigendererwa bya Allah, nga n'ebigendererwa ebyo kiyungo kimu kyoteekeddwa okujjuza gwe mwoyo. Fastakmil fadailaha. Jjuza ebyetaago by'omwoyo osobole okuwangula kaburi, owangule olunaku olw'akhira. Naye ffe obulamu bwaffe tujjuza byetaago bya mubiri. Enkya ogugenda okufuuka envunyu, ogukaddibwa gwonna ne gusensebuka,
ogujjako enkanyanya bwe gutumalidde obudde ne twerabira fadailu ruh ebyetaago by'omwoyo fastakmil fadailaha buli omu alulunkane ajjuze ebyetaago by'omwoyo omuli tawhid kwawula Allah ittiba'u rasul kugoberera omubaka qiyamul layl kuyimirako ekiro tilawatul quran laylan wa nahara kusomanga Qur'ani emisana n'ekiro ebyo bye bimu ku byetaago by'omwoyo naye ffe tululunkana kujjuza byetaago bya mubiri enkya teguliiwo muntu agwa ku accident ne banoonya ku kabina ke basaleko akatundu bakube ebiraka naye ebyetaago by'omwoyo birwa tujjulirize ebyetaago by'omwoyo n'olwensonga eyo mbakubiriza baganda bange abalungi naddala batula mu ddarasa eno ey'ekitiibwa okuteekayo amaanyi okujjumbira ennyo okutegeera Allah omutonzi yatutonda bwe tunaategeera Allah tugenda kufuna okwesiima ekyo kyabwa tteeka buli musiraamu yenna okutegeera Allah ekikkakatako mu bikkakatako kutegeera mutonzi bw'onoomutegeera ogenda mumusinza mu bwomu bw'onoomutegeera ojja kwewala obusungu bwe bw'onootegeera Allah subhanahu wa ta'ala ojja kumanya halal omanye ne haramu eryo ekkubo Allah bw'akusaasira n'olitegeera eritegeera Allah n'otuuka ku ddaala eryawula halaali ne haramu oba omaze okusosola kakikya ayeetaba mu bulamu bwaffe buno obutusumba obw'ekiseera obutono n'olwensonga etutegeere Allah subhanahu wa ta'ala tusobole okubeera nga tutuuka gyali nga Allah atusiimye kubanga ffenna bwe buddiro ila Allahi almuntaha eri Allah gye biggweera ila Allahi almuntaha eri Allah yeri obulamuzi ila Allahi almuntaha eri Allah yagenda okusasula ffenna gye tudda teriyo kooti z'erusi teriyo kooti za balamuzi teriyo kooti za East Africa ila Allahi almuntaha beera mu duniya muno olyazaamaanya abantu naye ila Allahi almuntaha eri Allah biggweera mu maaso ge tutereeze obulamu bwaffe tutereeze obulamu bwo bujje mu masabu obulamu bwo buzze eri Allah obulamu bwo bunywereze ku Allah yekka huwa al-awwal wal-akhir entandikwa yonna abeere Allah n'enkomerero nga Allah kyova olaba abaddu tufundikira bubi tujja Allah mu nsonga zaffe ne tuyingizaamu ebirala ne tufundikira obulamu ne tufundikira bubi n'otuuka n'okufuna enkomerero embi n'ofundikira ng'oli wa muliro naye ila Allahi almuntaha weyagalire mu duniya muno ng'ojemera amateeka ga Allah essola zikuleme okusaala Qur'ani ekuleme okusoma otuuke ne mu kabuli nga tolina kyomanyi min kitaabillah ku mateeka ga Allah naye ng'owangadde emyaka ayuha shabab abavubuka kino kyekiseera kyammwe ekyokukola ennyo amaanyi okulaba nga mutegeera Allah okulaba nga mutegeera amateeka ge okwekwata ku Qur'ani y'ekitiibwa kubanga ebintu bibiri miiza fi hayati shabab ebintu bibiri byankizo mu bulamu bw'omuvubuka ekisookera ddala afdalul umur obuwangazi obukyasinze ebbeeyi
umuru shabab bwe buwangazi bw'omuvubuka kubanga obuwangazi bw'omuvubuka marhalatul quwwa marhalatun nashat marhalatu talabul ilm obulamu bw'omuvubuka bwe bulamu obw'amaanyi mwateekeddwa okukolera buli kintu kyonna bw'osala obuvubuka oba osaliddwa obuwangazi obuddako afdalul umur teriyo kyabbeeyi kirungi nga buwangazi bwa muvubuka kyebulaba buliko ebibuuzo kyava nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba la tazaalu qadama abdin yawma alqiyama hatta yus'ala an arba'in tagenda seetula bigere kubijja mu bbaliro kujjawo ng'abuuzibwa ku bintu bina omuvubuka agenda kubuuzibwa ku buwangazi bwe kubanga bwa bbeeyi naye bwe bagenda okukubuuzaako ku ebyo ebina an shababika bagenda kukubuuza ku buvubuka bwo wabukoleramu ki mubeera mu buvubuka ne mumeggana buli bakyala omeggana abampi n'abawanvu abeeru n'abaddugavu buli kala yonna ogimegga kubanga amaanyi ogeewulira naye bagenda kukubuuza ku buwangazi kati obuwangazi obusinga ebbeeyi mu buwangazi omuntu bw'ayitamu mu stages omuntu z'ayitamu bwe buwangazi bw'omuvubuka miiza ey'okubiri eri mu buvubuka mu buwangazi bw'omuvubuka atwalul umur bwe buwangazi obukyasinze obuwanvu nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba amaru ummati obuwangazi b'abantu ba umma yange ma baina 60 wa 70 buli wakati w'emyaka 6 n'ensanvu bw'ova ku myaka 6 okugenda ku 7 waliwo emyaka emeka 10 naye nabo omuvubuka eri gy'atandikira ku myaka 14 15 paka lwayingira ameka ana waliwo awo emeka naye nabo nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'aga nti amaru ummati obuwangazi bw'abantu ba umma yange ma baina 60 wa 70 buli wakati w'enkaaga n'ensanvu kitegeeza obwo butono kati atwalul umur obuwangazi obusinga obuwanvu buwangazi bwaki bwa kivubuka nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadisi endalaga nti igtanimu 5 qabla 50 wenyagira ebintu 5 ng'ebitaano tebinnaba kujja kozesa omukisa gwa bintu 5 ng'ebitaano ebyo ebirala tebinnaba kujja kumalawo mukisa ogwo naye mu ebyo ebitaano nabbi yagaa nti shababaka kabla haramika wenyagira obuvubuka bwo ng'obukadde tebunnajja kozesa obuvubuka nga kabukulu tannajja kubanga kabukulu asomba genda okulaba omusajja akaddiye takyasobola kusituka kiro amagumba gayiise naye oli muvubuka ne salatu layiri ekulemye oli muvubuka toweza na juzu 15 mu kitabo kya Allah wabula mu myaka gy'olina 28 oyingira 3 wakawasa abakyala 7 ate kwabo tolinaako gw'olina 7 kwabo tolinaako gw'olina mu myaka egyo 27 laba wokozesezza obuvubuka eyali badde anyiikira fi siyamu tatawwu ali mu ibaada asiiba nnaku za sunna waliwo abantu abatusooka mu umma eno abakulembera mina salafu salih nga Imaamu Nawawi tumusomako nnyo hadha lam yatazawwaj teyawasa obulamu bwe bwonna yabuteeka mu kunoonya irimu
sitegeeza nti kyeyakola ekyobutawassa kyekisinga obulungi, naye laba bwe yamala obulamu bwe bwonna fi khidmati hatha addiini, yaktubu, awandiika, annyonnyola busiraamu ng'agamba nti bwempasa ngenda kufiirwa irimu, sirina budde bugenda kunnyonnyola irimu. naye osanga omuvubuka irimu talina, ali mu bakyala, bw'awasa bw'ata, bw'agoba, bw'awasa ku beeru, bw'awasa ku baddugavu, bw'awasa ku bampi, bw'awasa ku bawanvu, bw'agenda mu western eri Nairo bw'aleetayo, bw'atabika mu east ne mu west, anoonya kumanya, aga nti nnoonya omukyala nga tajiri min taatiha al anhaaru, nga migga gyokka gye gikulukuta paka lwali mutuukako. Kozesa obuvubuka bwo ku ebyo ebigenda okukugasa. Igtanimu khamsan qabla khams, nyaga ebintu 5 gwoye ng'ebitaano tebinnaba kujjako kyanse. Mu ebyo 5 nabbi bye yatusibirira yaga nti shababaka, bwe buvubuka bwo, kabula haramika, nga tonnakaddiwa. Kabukulu asomba endwadde, kozesa ekiseera kino nga tonnafuna ndwadde ezikukuba wansi, eza sukaali, eza puresya. Naye kati mwe abavubuka mulina ekizibu kimu, era bye tugenda okwogerako ebibasoomooza, naye mukozese ekyansi y'obuvubuka. Musajja omu yeegomba obuvubuka, bwe yali atontoma mu bigambe bye yagamba nti laita shababu yaudu yauman, neegomba nejjusa senga obuvubuka bwali bukomawo, fa akhbartuhu bima faala almashibi, nembunyumiza obukulu kye bunkoze. Omuvubuka alina okubanga alina amaanyi ku ibaada, asaala essola 5 masjid, Kulaani agikutte, anoonya irimu, tannafuna wasiwasi wa duniya, tannafuna ndwadde. Kozesa obuvubuka bwo obukozese ng'obukadde tebunnaba kujja, kubanga teriyo akaddiwa n'ateegomba marhalatu shabab, siteegi ya buvubuka. Buli yenna akaddiwa bw'ati, mu siteegi ezi zonna ze tuyitamu essatu, yeegomba kudda mu siteegi ya buvubuka. Laita shababu yaudu yauman, senga obuvubuka bwali busobola okudda. Fa akhbartuhu, nembunyumiza nembubuulira bima faala almashib, obukadde kye bunkozi. Akali baganda bange abavubuka, mukozese omukisa gw'obuvubuka mu kwezimba, mu kumanya eddiini ya Allah, mu kukwata ekitabo kye Qur'an, kubanga ye siteegi ekyasinza obuwanvu mu siteegi ezi zonna ze tuyitamu. Siteegi ey'obukulu nabbi agyogeddeko, amaaru ummati ma baina 60 wa 70, awaliwo emyaka 9 okuva ku 6 ku 7. Ye nabbi yagaa nti batono nnyo abasukka awo. Eno obuvubuka yabuwa obuwangaazi bungi, kubanga bulimu ebintu bingi, naye ate ffe obuvubuka bwaffe tubukozesa bubi. Mu bisoomooza abavubuka bwe butamanya ki kye balina. Ekyokubiri, mu bisoomooza abavubuka ashababu wal fitan, abavubuka n'ebigezo. Sitegeeza examination, ebigezo. Allah nga batugamba nti wattaku fitina, mutye ebigezo. Waliwo ebintu ebijja nga bigezo eri abavubuka, mu bimu ebisoomooza abavubuka mu bigezo, fitnatu shahwa, kyekigezo ky'obwagazi. Bubasukkako basajja battu,
naye nabbi yatuwa minzaani tukontrolinga tutya. Nabbi yatumanya kubanga yali nabbi, era bwe yali awa message directive speech nabbi gye yawa yagiza eri bavubuka n'atugamba nti ya ma'ashara shababu, abange mmwe abavubuka, man istataa minkum albaata, bw'ofunanga obusobozi wasa. Kati shahawa ekyalenginga nnyo abavubuka nebasuula mu haraamu ne bafuna endwadde mu biseera eby'obuvubuka. Bagenda okubaako ng'abasituka ng'endwadde z'abamalayo dda. Shahawa ebatwala n'ebatwala ne ku bisolo. Oli ne mulungiisa embuzi, simanyi embuzi zibanyumirako ki kubigula. Winaga nti yakutte nti eba emozodde maaso n'ekukuba. Yino osanga omuvubuka nti akutte nti akutte embuzi, yalumbye omukadde myaka 8 n'amusaba akaboozi. Kyekisumbuwa abavubuka shahawa, buki obwagazi. Nabbi n'atukubiriza okusiiba, yatugamba kusiiba sallallahu alayhi wasallam, n'agamba nti alaikum bisiyam alaikum bisawm. Abafaanana bwe batyo nga shahawa ebasumbuwa, alaikum bisawmi, musiibe. Okumanya shahawa esumbuwa abavubuka, ky'oba olaba eddagala ly'amaanyi g'ekisajja lifunanga kiralu. Kati mu abavubuka ekibaguza eddagala ly'amaanyi g'ekisajja nga stage gye muliko y'amaanyi kiki? Mwagala vuga speed ya kika kyeyo. Olwe munaatuuka mu myaka gino nabbi gy'ayogeddeko, a'maru ummati ma baina 60 wakati w'enkaaga n'ensanvu, temunywa pipa. Kuba ku buvubuka obwo bwe muliko, bwe muba mugula eddagala ly'amaanyi g'ekisajja muwage, ate n'osanga misikini abaligula nga n'ewaka teri muki, teri mukyalo. Ogula lyaki? Mugenda ku ki? Kati ekisumbuwa abavubuka shahawa, buki bwagazi. Tukendeeza tutya obwagazi? Kusiiba. Tukendeeza tutya obwagazi? Kutya Allah, kyendagamu Allah yekiziyiza. Tukendeeza tutya obwagazi? Kukendeeza kulya kufunduukulula. Muvubuka talya n'ayitawo, kubanga baganda bange abasiraamu mubemu ebisiikuula shahawa, gwe mukkuta ogutabavaako. Kubanga olukeera mu kibuga mwagala katogo n'obuugi, kyokka ovudde ewaka onywedde kyayi, olutuuka ku mulimu bwe bba wakola ewa kiseka n'otumya akatogo n'obuugi n'ekigere, ne babikuwa ebyo ku makya n'obizinga, ku lanchi n'olya, baada asiri n'otumya obuugi ne chapati. Bw'oba oddayo n'onnyuka n'ebiberenge n'ebikajjo, ekiro n'olya n'ozuuka ne ku mwenda ne fulasika. Lwaki mmwe shahawa tebayitirireko? Abakkuta bwe mutyo. Laba Umaru bwe yagamba nti nahnu qaumun, tuli bantu tetulya kukkuta. Tetulya kukola ki? Kukkuta. Balyanga kukola ki? Kubeerawo, okukuuma bulamu. Baganda bange ebyonoonye okusiikuula shahawa yammwe abavubuka gwe mukkutirizo. Wegenda mu bifo byonna ebitunda chipusi, ebitunda ki? Bavubuka kulya. Kigere kyente n'akirya. Era obasanga bali mu mpaka za kulya. Kyendebe ya lumonde njirya nti olimba. Wallahi nkuwa emitwalo 7 bw'ogirya nti njirya. Gitekeko empuuta esinko ondabe. Naye omuvubuka eyalibadde abeera fi musabakati al-Qur'an, competition zaki za Qur'an, ali mu competition zaki za mmere.
ebibasumbuwa abavubuka byebigezo ebiyitira mu shahawa mu bwagazi butusudde mu haramu ndowooza era obwenzi wano butufuga obwenzi butukola ki era mu bimu ebibalemesezza okuwasa abaana b'obusiraamu mu shariya obwenzi bwe bubafuga kubanga mumanyi mwenda mulina we muwummuliza obwagazi bwammwe naye mwerabidde nti mwetisse haramu wala takrabu zina innahu kana wasaa fahisha ekyo kyabuwemu ate ekkubo kyamu liriko omusange wa Allah lirimu okuzaala endwadde lirimu okuweebuula lirimu okwavuwaza ebyo byonna omuvubuka abyetisse mu kiseera kyalimu n'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu marhalatu shabab twagambye nti mu bimu ebisoomooza abavubuka bwe butamanya siteegi gye balimu ekyokubiri ashababu wal fitina abavubuka n'ebiki n'ebigezo mu bigezo ebyo ebirimu shahawa buki bwagazi obatwala ku bakyala ne muwasanga bwe mwagala muwasa bwe mutaa muwasa mugoba ono n'omuwa olubuto n'ogoba oyo n'osengukawo n'ogenda egindi shahawa obwagazi kiki ekivunaanyizibwa eri omuvubuka ekisookera ddala al iltizaamu biddiini bw'oba oyagala okuwona ekikemo ekyo ekya shahawa al iltizaamu biddiini nywerera ku ddiini ku buki ku busiraamu fi kulli nawahi lhaya mu bulamu bwo bwonna butambulize ku ddiini wasulukiyat n'empisa zo zibeereza na munnaddiini al iltizaamu biddiini twenyweze ku ddiini ey'obusiraamu fi kulli nawahi lhayati mu buli bulamu bwaffe bwonna wasulukiyati n'empisa muntu ayenywereza ku ddiini amanya nti obwenzi buli haramu amanya kino Allah takyagala amanya Allah agenda kumbuuza ekyokubiri as-sa'i buli muntu afeeyo nnyo li islahi al-ghayri okufa ku muvubuka munno mugeekya Allah mugabe omuntu akola bw'atyo omusiraamu as-sa'i li islahi al-ghayri wa islahi al-mujtama fayo okulabanga muvubuka munno alongooka yenywereza ku swala ayambala bulungi takola bikola bya haramu tagenda mu ndongo tagenda mu kilaabu fayo nnyo okulabanga muvubuka munno akola ki alongooka abeeremu obuki obusiraamu ekyokusatu adaa'ul ibadaati mutuukirize ebyobwetteeka mu ibaada za Allah fi waqtiha omuntu bwe lwatuukiriza ibaada za Allah zimwewaza okugwa muki mu haramu katulu wano tusoma tutudde mu masijidi abatatudde mu masijidi abali mu bifo ebisanyukirwako bali muki naye bw'otuuka wano n'otuukiriza wajiba n'ogaa nina okusaala ku masijidi nina okugenda mu ddalasa nina halaka ya Qur'an nina njigiriza kino tufeeyo nnyo okulaba nga tutuukiriza alwajibaati ekyokusatu al iktidaau birrasul omuvubuka fuba nnyo okulaba nga ogoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyo kyegombe bw'onoogomba nti njagala kugoberera nabbi
ojja mufaanana, ojja kugoberera empisa ye, ojja kugoberera enneeyisa ye yeeyisanga atya. Ekyokuna, adamu tashabbuhu binnisa, omuvubuka weewale nnyo okwefaananiriza abakyala fi libaas, mu kwambala, wala afaali, n'ebikolwa ebirala bye tulaba ng'okweteeka nekeresi mu bulago, ng'okweteeka hiyaringi ku matu, okusiba enviiri. Osanga omuvubuka ng'alinga likyala akoze enviiri azisibye, naye mmwe temuswala, n'otuula mu saaluuni ey'omukyala n'omugamba akusiba enviiri, nga n'abakyala bali omu basiba ggwe. Kati omuvubuka yenna mu kuwona akabenje akali mu shahawa, weewale nnyo okwefaananiriza omukyala mu nnyambala, mu bikolwa. N'osanga omuvubuka haddidde engalo zonna zitaddeko empeta, haddidde obukomo bwonna abwambadde ku mukono, buli kala agitaddeko. Obusiraamu bwakkiriza okwambala empeta ku musajja, naye so si ku buli luki, si ku buli lugalo nga bwe mwetonaatona mulinga abakyala. Mwambala obukomo, ne muteeka ebyomubulago mu bulago. Kyesinaba kulaba kye mukola, nze sinakiraba, simanyi oba mukikola. Kweteekako bikola ki? Lipstick oyo yakyabalemi, naye ndowooza nayo mujja bamuteekako. Nolaba omusajja, kale lisajja kika kyeryo, niyeteekako lipstick ku mimwa, neyemyusa emimwa. Badde sinakiraba. Beteekako ne makeup, ne beerabira nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yayisa ku lulimi lwe okukolimira buli yenna ayefaananiriza omukyala. Olaba abavubuka shaawa abasumbwa, wabatutte mu kwefaananiriza abakyala, neyeetona ng'omukyala, n'asiba enviiri, n'akola hiyaringi, niyeteekako makeup, niyeteekako lipstick, n'ateekako obwokumatu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin. Ne mukyusa n'amaloboozi, ne mukyusa n'entambula n'obigula ng'omukyala. Baganda bange abasiraamu, nga maliriza pointi eno gye ndiko, nti ashababu wal fitna, abavubuka n'ebigezo, mu bigezo bye bayitamu ye shahawa, ebibaleetedde okugwa n'okwefaananiriza abakyala, y'ensonga gy'olaba nti bw'otunuulira bannabbi ba Allah baali bavubuka. Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalaam kaana shabban, yali muvubuka, naawona ekigezo eky'omukyala imraatu aziz. Naye bavubuka bameka wano abawonye ekigezo eky'omukyala nga Yusufu bwe yakiwona? Yusufu yali muvubuka, naye sabara alaiha, kikumiikiriza wali omukyala oyo yali amwegwaniza. Naye mwe n'abakyala tebabeegwanizza kubateeka mu kikemo, wabula mmwe kennyini mwe mufuuka ensonga ebatankuula. Mpaka nambako tugendeko out, tusinkane ejindi, nja kugulira chips. Naye Yusufu, nabbi wa Allah ayitibwa Yusufu, yali muvubuka. Ekyo ekigezo yakikola ki? Yakiwona n'akiyita Nabiyullahi Yusufu. Qur'ani emwogerako, kadi anzala Allahu risalatahu, Allah yamussaako obubaka, message gyali, wa huwa shabun fata, nga muvubuka ate omulungi. Olaba Allah yatuuka okwogera ku Yusufu nti yali mulungi, n'omukyala n'amulaba n'akakasa nti mulungi. Yusufu yali mulungi.
kubanga n'abakyala baawunga ne beesala n'engalo olw'obulungi bwani obubalagalavu bwe yali alina Yusufu ng'ayitiridde. Naye mwani abalaba ne yeekoona. Nkyala n'aba ng'atambula n'alengera omuvubuka bodaboda n'emutomera ng'ekimutomeza bulungi bwo, naye era mu bubi bwammwe mubayiikiriza ne mubasuula mu haramu. Naye Yusufu yawona ekigezo ekyo, yali muvubuka, n'awona ekigezo ky'ekitiibwa, ekigezo eky'emmaali, asibiddwa mu kkomera. Ye byonna yabiwona. Oyo nabbi wa Allah ayitibwa Yusufu yali muvubuka, Kurani n'emunyumyako. Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu teyali muvubuka? Yali muvubuka, n'awona ekigezo ky'abaana bali abaali abawala abameka? Ababiri. N'abasenera amazzi, n'abayamba, n'adda mu katiike ne yeewogoma paka Shuaibu lwe yatuma gyali bamutumye. Hatta ne mu kutambula teyakkiriza abaana bano kumukulembera, kubatunuulira ntambula, babigula batya, bakola kisitaani. Naye nga ffe tutuula n'abantu abatali baffe, n'ogenda naye mu sineema ne mulaba atali mwannyoko, n'otula naye ku boodabooda kubanga mulinnyeezeewo bisega, tolina 100 kuliko omuwala naawe musobole okugatta 10 n'omunyweza paka lwe mutuuka ekyengera, buli omu n'awaayo 5. Naye nga gw'otudde mu kiwato, oyo gw'olinaanye si mwannyoko, otuula otya naye? Naye Musa yayita ku kigezo ekyo eky'abaana abawala, tebaali babi, era mu buwanguzi bwe yafuna olw'okwekuuma obuvubuka bwe n'awona ekigezo ekyo, yajjamu amagoba amayitirivu, n'afuna omulimu ewa Shuaibu, n'amuwa n'omwana omukyala. Naye wano omuvubuka ki gw'osobola okukozesa mu maka ga Hajji nga mulimu abaana abawala, na buli kiseera n'obeera nga tokwatirira? Mubafuula bantu bammwe. Naye Musa yawangaalira awo emyaka emeka? 10 oba 8, nga tagambye ku muwala ono nti kino. Naye gwe bakuteeke mu maka ga Hajji, oba Hajji ag'osomba abaana okubatwala ku ssomero, mulimu abaana b'otwala ku yunivasite, ku sekendule nga gwe bavuga, banoonye gye munaasibira. Kivaamu mwana ali lubuto. Baganda bange, ekigezo kya shahawa, bano be mbanyumirizaako nabo baali bavubuka ne bakikola ki? Ne bakiyita gw'oyise ki? Omuvubuka mu kigezo kino ekya shahawa wa wooyitidde? Omwana omuwala obulungi Allah bwe yakuwa, owonye ekigezo ekyo, ekigezo ekyo eky'obulungi okivuunuse, tekikozeseza bukyamu basajja kweyambisa na kubakuula, n'okuula ab'amasimu, n'okuula abamakanika, n'okuula ababodaboda, anti buli omu akukola ki? Akwegwaniza, alaba oli mulungi. Ekigezo ekyo okiyise? Baganda bange, ashababu wal fitina, fitinatu shahwa, ekigezo kyaki? Ekyobwagazi. Ekigezo mu bisoomooza abavubuka ekisembayo, ashababu wal maali, abavubuka ne ssente. Abavubuka ne ssente. Baganda bange, abavubuka abalungi, abasiraamu, abavubuka bannayuganda, obuvubuka bwammwe ne ssente. Essente tezirekedde bavubuka kitiibwa. Essente zibakozesezza ensobi.
zibayigiriza obubbi okuzaagala ez'amangu, zibayigiriza obufere mu kwagala ebyenfuna mu bwangu, zibayigiriza emize emibi ate nga temwagala zikolera kuteeka mu maanyi. Naye ashababu walmaani, n'otunulira abavubuka abamu abakola essente zaabwe ne bazoonoona mu lutemya lw'eriiso. Nolaba omuvubuka bamutikkuza tuleera ya semiiti ne bamuwa 8 ne bamuwa 10, olumala zifuna bweppa n'atonera kannayiti n'akawaako 8 ye n'asigaza ogumu. Kyokka yeerabidde nti semiiti gwe yeetisse ekifuba kivunda. Waliwo endwadde ezimulinze mu maaso, essente ezaali muyambyeko ajooga bujoozi agabangabe. Lwaki mukola ssente bwe kityo mwe abavubuka ne zibatuuyanya ne muzitona bwe mutyo? Entone ey'ekyeyonoonere, mu ntone eya haraamu, ashababu walmaal, ssente kyezikoze abavubuka zibatuusizza wabi. Bazikola ne bazitona mu bwamalaaya, bazitona ne bagenda ku biiki, bazikola ne bazikolamu haraamu, ne banywa omwenge, ne bagulira abatali basiraamu bbiya, naye nga zimutuuyanya. Ssente kyezikoze abavubuka tezibalekedde kitiibwa kyabwe era tezibalekedde busiraamu. Tuli fenno omuntu akola atya omuvubuka ono Allah gwawadde n'akola ssente, Allah n'amala ozikuwa mu bulumi mu gy'ozijja gy'okola, n'ofundikira ng'ogula malaaya, n'ogenda ku sitiiti n'olamuza akaboozi. Onyumirwa ki mu ddakiika mmeka? Kale ne bweba ssaawa nti obadde onyumirwa, kiki ekiddirira oluvannyuma? Ze endwadde ezigenda okubeetuumako, ze endwadde zemugenda okusaasaanya mu baana baffe oluvannyuma, byebizibu bye mugenda okufunanga n'essente zigenda banyumira. Muli wali mukaaba, muli ku buliri nga n'essente z'obadde okola tezisobola kujjanjaba. Mukuume ssente Allah z'abawadde okukola. Biki ebitwala ssente z'abavubuka? Ekisookera ddala nisa, bakyala. Essente n'abavubuka, ekitwala ssente z'abavubuka bakyala. Oli n'agula abakyala n'atona, n'agula bamalaaya, n'agula abamusinga emyaka, basuga mami, ayagala kaboozi. Abamwaziwa naye okugamba nti oyo nze mukwana, nga naye nekyagenda mumufunamu, nga naye akikakasa bamukuula. Naye ng'awaayo mu bitwala ssente z'abavubuka bakyala. Omuvubuka wejjeemu kigambo kugula bakyala. Bw'Allah bw'aba akuwadde n'okola ssente zijje mu bakyala, wassa mukyalawo muwe ssente. Naye bwe tunadde eno mu kugaba mu haraamu, mu bitwala ssente z'abavubuka baki? Bakyala. Ekyokubiri, al israafu, okudiibuuda. Mudiibuuda nnyo ekisusse, ate nga israafu, okudiibuuda Allah yakuziyiza. Innal mubadhirina kanu shayatin, abadiibuuzi mikwano gya sitaani. Buli wodiibuuda sitaani kyeyagala kubanga ekkozesaamu ensobi. Naye mu bitwala ssente z'abavubuka kudiibuuda. Naayisa engege gy'atasobola kulya, n'abeera awo n'ayiika amalusu, naga kati njagala kulya ku nkoko ya mukyuma, n'agenda n'agiyisa, agenza ogiryako temuwombera. Mudiibuuda ekisusse. Oli n'atwala abantu bonna abaga mulye,
naye nga nennyina ali wali akawunga takalina abamuzaala mu kyalo. Sente tebazidiibuuda batyo, bazikolamu ebyomuki ebyomugaso. Era bwe mutunuulira sente mu abavubuka ze mumalidde mu bakyala, senga Mungu yabawa nga musobola okuzibala, senga buli omu wano yeevuga, oba n'okubanga olinawo olina kapoloti naye ono n'omukwana nakkuula 5 eyo n'oddukayo n'ogenda ku mulala we nakkuula obukadde 3 n'akutunza n'empale n'omufaliso omusanyuse, we n'akoleka ng'osula na mu ntebe kuba oyagala muwangula, ezo ne zigenda. Hatha huwa israfu. Tuli fenna kati okudiibuuda. Obusiraamu butukubiriza okukuuma ssente so si kudiibuuda. Bwe ntegeeza okukuuma sitegeeza ate bukodo kwabo abalina abakyala ba halaali, naye ekikwemazaamaza n'okumansamansa ssente mu haraamu kiki? Kiki ekikumansamansa ssente mu haraamu? Olina gy'olaze buli akunyumidde n'omufuuwa, buli akunyumidde n'omuwa, buli gw'oyiseeko n'omuwa. Al israaf, okudiibuuda. Tuli fenna ekyokusatu ekitwala ssente z'abavubuka: kuvuganya, kwambala. Gundi yaleese Subaru, baziyita namba ki ezo Subaru? Subaru ki? Kiki? Subaru ki? Temumanyi Moroka. Impreza. Oli bw'alaba munna agireese nayagala kukola ki? Nayagala gireete. Okumanya abavubuka mulaze wala ne competition. Omuntu n'atuuka n'okuwasa omukyala haka ey'okubiri nga lwa competition. Oli n'agaa nti abeera atya n'ababiri, nange nina okuleeta. Ze musinga ne ku byenfuna, kituufu oyinza okuba omusinga naye nga tolina magezi. Gafuga bameka? 2. Lwano weetagisaawo amagezi agafuga. Kikulu, mulabanga ekyomuzannyo kikulu. Naye kati kompetitioni ebasudde wabi mu kubamalako ssente. Mukola kompetitioni mu kwambala. Nolaba oli aleese engato ya mitwalo 15 naawe oyagala ya 2, n'ogula sitookisi ya mitwalo 48 kuteeka mu buteesi bigere, kuba gw'otuuka n'ojjoogerera n'ogenda nno gy'olaba 48 no gy'olaba bane baga olimba n'oga 48 wali ku kamukamu we nagigula ne risiiti njirina. Naye ng'onnyonnyola na bunnyonnyozi. Competition mugikoze mu kwambala, mu emisono, simanyi waliwo jjiini eyakajja, waliwo ekiteeteeyi ekyakajja, waliwo kashariya kaakajja. Competition eyonoonye ssente z'abantu. Ye baba bagenda kuziika mu ngoye zeezo, bagenda tuziika mu ki? Sanda zigula ssente mmeka? Mitwalo 14 15. Senga mwazeegulira naddala buzitereka. Jezo engoye zo zogenda nazo okuva mu duniya. Sanda 14 15. Naye muvuganya n'oyambala jjiini, muno yaguze jjiini ya 3, naawe n'oyagala ovuganye, naawe n'oyagala ogigule. Walabye akoze kino, naawe okyagala. Yawasiza haki, wayasiza omukyotala, naawe oyagala mukyotala. Bali bakiraasi ndala. Ntegerekisi ojja vuganyiza ku mukazi ng'asiika n'emiyembe, asiike buli kintu, atuuke n'okusiikiramu ove ofundikire ng'oli ku ki? Oli ku 0. Bakubuuza omukyala akyaliyo tya seeka kyeyankola abantu abo.
bantu ki ani abakuteekako kubanga walaba munno abalina naawe bakola ki obaagala buli omu ajja wakola ki wasobola mwewale nnyo abavubuka okweteeka bwe mutasobola kyekyonoonye obulamu bwammwe mweteeka ku sayidi ezitali zammwe sayizi etaliyo gite oba oyambala tishaati yemu abantu baseka baseke olina ekigendererwa kyo mu nsi nye nojja ne bakuba olwali era gwe ojja kwambala nnyo bbulu simanyi oli FDC n'owulira nga kikuluma n'oyagala ogenda ogule gw'olina ekigendererwa kyo kirala n'ekyono kirala naye ekitutta kyekyo ntegerekisi ekirala ekireeta essente okugenda hatamani okwegomba omuntu agenda neyeegomba ekintu n'ayitawo n'alabula yambadde ekkanzu ya $50 naye ayagala ajambale buli omu alina mu nsi muno ebigendererwa bye n'amaanyi ge Katonda ge yakola ki ge yamuwa ebyo byonoonye nnyo ssente zammwe kuvuganya ekirala ekyonoonye ssente zammwe kugenda mu byamasanyu waliwo abavubuka bambi Allah yabagezesa nga bakyasanyuka bagenda mu kiraabu ne bagenda egi ne babagamba nti moroka z'empaka ziri Nairobi ne balinnya bbaasi balina osula mu hoteeri balina okugenda oziraba balina okulya amasanyu ago ntegerekisi olina agenda ku biiki masanyu n'agula engege ya $800 n'ogirya n'obejjaggalamu awo embejjagalesi kyokka nga ne boda ekutwala tolina zikutuusa waka gye wavudde ekasenge kati obwo bulamu ki obwo bulamu ki obwo amasanyu gabamalidde ssente kasita oyagala ennyo okusanyuka kuba buli ekijja toyagala kikukole ki kikuyiteko kuba batuuka nobaga waliwo omuyimbi eyazzeewo erinnya ne batuuka noga nti emmeeza obukadde 5 omuntu n'atuula ku mmeeza n'asasula 5 millions mu kivulu ng'aguze emmeeza ne bamugamba nti emmeeza ya bukadde 2 n'agigula emmeeza ya kakadde kamu n'agituulako n'agamba nti abatuula mu VIP $8 million n'agenda n'azisasula amasanyu gabamalidde ssente tolabanga abantu olwaleero bakaaba tukaaba ssente ebyenfuna mu kacco kano ke tulimu genda wonna awasanyukirwa ebifo bijjudde genda wonna awasanyukirwa ebifo bikoze ki bijjudde buli woyita wano awali zikaliyoki webanywera omwenge abantu webasanyukira awali embizi abantu baboozi awo tewali bwavu ne bakwetissa endibootamu owino ne bakucunga n'okuboggolera n'ofundikira nga olweggula akawungeezi oli mu kivulu waddeyo $5 oyingire bakuwogganiremu awo bakuseseemu ate era enkyoddeyo mu owino era bacunge kati nga mwabali ewakiseka webakucunga leeta zipande eyo lesimanyi leeta 16 watu leeta 14 tonabana jakakubakano nakugambye 16 mu mbeera eyo gy'oyitamu nakutumye 12 oleeta gundi jakuzaayo nakuwa akasanvu n'oyingira mu kaliyoke konna n'okayingiramu n'enkya n'ojja ne bavuma goli wa kikaaki abedda twabayitanga bakitwe moja ntegerekisi amaki amasanyu gamazeewo ebyenfuna era abasajja abamagezi
batugamba omuntu yenna ayagala okwewala embeera eyo yonna kirungi akuume ennyo ssente Allah zaamuwa ng'ayita mu makubo amatuufu agazikuuma. Waliwo shariya amakubo ge yatunuulira. Ntegerekisi ng'okuwa zaka, okuwa ki, okusaddaaka, okugabira abantu bo, okuyamba abanaku, nga nekkuba eddala nga nalyo lya magezi litegeerekeka, okwewala ennyo okutambula ne ssente ki ennyingi, kubanga bw'otambula ne ssente ennyingi zikutuma. Osanga awo omuntu ayazaawo ayimba t-shirt gy'otalina namu bwetaavu, ogenda okulaba ng'ejja kukukolera n'okyama. Atunda n'obw'abaana, tonnaba na kuzaala noga naye bwe ndi wasa omukyala n'azaala omwana ali bwambala, nabwo n'ogula kuba ssente ozikola ki, ozirina, zikutuma okukola ebitaliiyo. Uli agenda okulaba ozze n'obugoye bw'abaana n'obuleega, talina na mukyala, talina na mwana abuleesa atadde awo, taga waalijjira alibikola ki, alibisanga. Olina n'okufa nga tomufunye. Bagenda okwaza mu muzigo gwo, bakulabamu n'obuleega bw'abakyala, batwala mayiti mu kyalo. Abadde n'omukyala nti abadde yeetegeka, naye ayeetegeka asookera ku buleega. Kati muyige okukola ki, obutatambula na ssente nnyingi zikutuma n'ogula n'enseenene z'otayagala kulya, n'ozitwala. Kyotalina mu puroguramu, omuntu yenna ow'amagezi mu ssente atambula ne ssente okusinziira ku ki, ku puroguramu gy'alina. Zintwala kwalirina ngenda kusoma mu ddalasa, njagulako amata nga nzira ne transport basi. Naye kasolo neekuuma, kuba mulimu abaagala okweraga nazo, n'azimbya akabina eno waleti naga gundi ng'olimu ennaku ziraga mweziri, n'ajjayo n'abalako. Akati awo mwobalira awo mwe muli omuntu yalina pulaani nga Mungu yamuwa obwongo, n'amala okuziga nti ayinamu amazike, najja nakusomera mu ddiiro naga bwe tugula pipeezi 3 n'amataala aga okukwata enseenene mu wiiki 2 oba olina miliyoni 8. Noga epipa zigula emitwalo, buli pipa ya mitwalo 9, n'ogulayo n'amataala ga 25 naga zigira n'amabaati. Ogenda okulaba nga bizinesi ekola, n'omukwasa obukadde bwovu, olumala obbumwe bwe essimu najjako, toddayo mukola ki, toddayo mulaba, kubanga omuntu yeezira kulaba nti ssente ozirina nga ye afuna amagezi gaazo azikugjeeko atya. Mulimu ajja okugira mu ddiiro ebyenfuna, mulimu ajja okujja nga ye aguze n'akatambaala kaaba maziga wooli, naga naakafiirwa, maama wange akutuse, ali mulago, ayise n'amaziga mu maaso ng'olina kukwatako 10 kulimuwa, yayagala kusuuzi, buli akulaba ne ssente. Ye mmwe abakyalimu okwana, omukyazi gw'okwana n'omulaga essente, takugamba we ebizigo eby'emitwalo 29 n'abyogera n'erinnya ly'otawuliranga nako, birokaka n'ozigyeyo n'omuwa. Ekyo mukyewale mu bulamu. Ntegerekisi, kale olwaleero mukkirize tukomye wano, omulundi ogujja inshallah waswaya ila shabab, ebintu bye tugenda okulamira abavubuka ebiwerera ddala nga 47 bubuka byateekeddwa okugoberera mu bulamu bwe asobole okutereeza obulamu bwonna eri gye tuvudde. Baganda bange, siteegi eno ey'obuvubuka yakabenje, erimu ebintu biki bingi, era abamu bagigeraageranya ne bagaa nti ashababu junuuni, obuvubuka ddalu. Woowona obuvubuka
kakikyali mu buvubuka oba oyambiddwa. Bwe temulabangayo omuntu wano muffe kennyini abaze wano okusaala nga tawasangako naye ng'alina abaana ate abawirira ddala, kawiriza ddala abaana 6. Ngwenya n'okubuuza seeka Kibuli tulina abaana 7, Kisevire olina ameka nti na 5, Boso olina ameka nti nina 4. N'obuuza omuvubuka awo atawasanga nako naga nina abaana 9. Yabafuna atya? Yakwana oli n'amuwa olubuto, oyo n'agenda egindi n'akwana n'azaala. Bazaala bwe batyo. Okakanawezeza baki? Abo abaana boolaba ekiseera wogenda okutandikira okuzaalira abaana baaba ddala bagenda kukufuukira ekyambika. Olibanga ayagala okuwummula nga babaleeta ti noono wuwo yeetaaga sukulu fiizi. Tegerekisi ng'oli myaka ogenda mwana ng'abaana oyingira 29. Yabazaala atya mu mbeera ey'ekivubuka? Mukyejjeemu ekyo. Muvubuka wangalira ku ddiini, tabeera muvurugo oyo wa haramu. Alina okumanya obulamu bwe Allah amwagaza ki mu kiseera ekyo. Naye ffe obuzibu bwe tulina bwebwo. Amasanyu gatumazeewo, amasanyu gatumalidde ssente, amasanyu gagenda tuzaalira endwadde ge mazima. Twagadde nnyo okusanyuka nnyo, naye enkomerero y'okusanyuka bulwadde butaba na buvunaanyizibwa. Obulwadde bugenda kutuyoola. Ffe bwe twali tukula nga tukyali baana bato, tetunaana kujja mu kibuga nga tumanyi ne Kampala bw'atunula. Baatuleeteranga nnyo firimu za Bongole Lutaaya. Ebigambo bye yakozesanga mu kukaaba obulwadde obwamulumira mu masanyu ge yalimu Sweden, tosobola kugiraba n'oddayo n'osanyuka ku kukaaba kwe yakaaba. Naye yali muvubuka eyafiira mu maanyi, naye ekyamuleetera ekyo gaali maki? Masanyu. Mugende wano emulago mutunulire bannammwe masanyu agabaleetera amaziga buli kiseera. Masanyu bakutuseeko enviiri, abamu ebitundu by'ekyama tekuli. Abaana abawala boolaba bamyuse emimwa bwe bati balinga bataddeko ebinzaali, bulwadde bwabatwala dda. Bali awo beebase, omutulaba oti olengera mumwa kala gyonna gyabambuka. Masanyu. Kaana akawala kankubira essimu awe nateete, kayina emyaka 2 mugumu, kakajjamu embuto 6. Kati ng'ogwa kwoyo oyagala kuwoowa ng'omutuusa awaka omuganga siraba mwana. Yabatwa abaana bavaamu dda emyaka 2 mugumu. Angaseeka nkoze ntya okwenenya? Nkoze ntya? Mbuto 6 myaka 2 mugumu. Abaana bamekaaba? Kati oyo afumbirwa omuwasa omugweko. Tusazeewo n'endwadde. Kyembage nti amasanyu gagenda baleetera ebiki? Ebizibu. Gabaleetera obulwadde, gabaleetera obwavu, gabateeke mu mbeera embi. So abavubuka abalungi mwekuume. Waliwo ekiseera eky'okusanyuka, waliyo okusanyuka okw'oluvannyuma, okutamanyi kuno. Linda osanyukire mu kaseera akatuufu. Naye buno obulamu bw'ensi bw'osanyuka nabwo tobamanyi. Njagala obba waffe omulamu enna olwaleero abavubuka. Teeka mu bulamu bw'ekintu kiri eki? Buli gwendaba yenna mulwadde, nze mulamu. Eyo fomula senga n'ogiteeka mu bulamu. Buli gwendaba yenna muki? Mulwadde, nze muki? Ogenda kwekendeeza amasanyu ago agaba mazeewo. Era wano wennyini tolwanga tuli masjid tuze kusaala. Wano imaamu n'amala na Mungu n'amuweege n'aga nti muleete omusawo bane batukeberemu, twekyekingemu, tulabe abalina sirimu n'abatalina. La ilaha illallah. Oyinza okulaba entuuyo z'abantu nga mutwagaza ki?
nabbi yagamba okubikkirira nga batya otunula mukuuma n'atawasangako be basinga n'okutya atya mundeke bwe bakatyemulira naye omubuuza bakatyemula batya gwatawasangako kuba balisoose okutya be baki bebafumbo nange wayi tomanya munnange gyatambulira nze neekuuma naye ate mwe abatawasangako mwe musinga okutya ekyuma muyinza nozirika banaye amasanyu gagenda tumalawo bagenda mumalawo obulamu bwaffe amasanyu gamalawo ssente bangi mugendeeko mu malwaliro mulabe abantu webasasulira amasanyu naye ate kuno ku duniya bagasasudde wali okugasasulira mu kabuli kubanga okufa kujja bagitatani kiwatukira n'olwensonga eyo mwekuume muwase mu mpase ya halaali kale ati isiti ofiire mu bufumbo nga gyofiiridde obulwadde naye ng'oli muki naye okufaate obulwadde obwo nga toli mufumbo nga towasangako ogenda kunnyonnyola otya mayiti yo baligituusa batya bwansi eyo nti ekikuleese wafudde kisiriimu mu makubo ki ebula njagala okukubiriza naddala mmwe abalina abaana olabanga omwana wo ng'akuze mukole ki fumbize baana muganya obafumbiza beetaba mu bikolwa eby'abantu abakulu ate mugamba bakyali akyamaliriza yunivasite agimaliriza akole ki abeeki ng'ate eno ebbali yeesanyusa mubawa abasajja bagende basanyuke nabo mu halaali niye omwana myaka 21 najjamu embuto 6 agenda zaala bameka mu bufumbo bebo bosanga Mungu abamuwadde chance azaalayo yenna n'akala nibaganga wawasa omukyala mukulu noga katono oba tolabirira mukyala kyamuwa buli kintu kumbe yajja na bintu bye bimukola ki bimuwuba naye nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okwekuuma atuwonye n'amasanyu agajja otumalako essanyu ly'olunaku olwakhira kale olwaleero katukomaawo biidhinillah nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mbadde be abalungi badde njagala bawaayo obutipusi bw'omukwano naye omulundi ogujja kusinziira ku budde nja bubawulira obadde bujja bakolera naye omukwano engeri gye gutagwayo katugulinde wiiki ejja inshallah bujja bayambako okuuma omukwano n'okuleeta akasiko ku matama gammwe eri abo abafumbo biidhinillah nsaba Allah atunywereze ku sunna atuwe n'okukola omukwano ng'era tuli mu sunna nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna nga bwatukuŋŋaanyiza wano atukuŋŋaanye mu jannaati firdawsi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.